tugezaako kola just keepinga nga tuli ntaki tusobola kukabalinga gaapu nga taata bamwe baba bamwe abaana bamwe gye baakabalinga nga tetusobola kuyimirira mu bigere byabwe, tetusobola babudabuda nga bali bababudabuda. Just kano eringa gesi kyo bakabonera okumanya nti bannange tuli baluganda mu bugubi buno, Mukama bwali saasira ne tusomoka era tulisigala nga tuli baluganda emumbeera eyo. Mu baana bange bakitammwe abali makomera ne bannyamwe tebalina musango, nkiddamu abantu bamwe be baasiba babammwe bakitammwe ne bannyamwe tebalina musango n'omulundi gumu, tebalina kikyamu kye baakola n'omulundi n'ogumu, wabula ababasiba be bamenyi b'amateeka. Ngera maama Machete bw'ayogedde, abamu babakaka olw'empaka bamaze batulugunya ne babakkiriza emisango gye batazza. Naye Machete bakalanzi n'abalala ne bagamba nedda ssebo, ffe tumanyi bulungi nti n'otulimbalimba tukkiriza emisango tusobola okutuuka ate bwe n'otukulako emisango emirala nga twakkiriza dda. Ne bakalambira kuba tebalina musango, naffe twakalambira. Tuli basanyufu nti oluvannyuma y'okubasindikiriza ennyo okuba amateeka gonna b'ogasindika paka ku nsonda, lazima gakuwa ansa. Ekooti ensukulumu newa ansa. Tebalina musango, tebalina kuba mu kooti y'amagye. Ne Museveni ne mutabani we nga bwe mwabalabye bakalambiridde bagezaako okwetooloola okufuna engeri yonna ekumira baganda baffe makomera. Njagala just bawasuubi nti ekooti esembayo kwegamba amateeka agasembayo kuto galaze nti abantu bamwe tebalina kubeera mukomera, balina okuba nga bavuddeyo. Bino bakyetoolola bakyakola kinga batisakisanga ekooti temusala musango ogwo muwanvuye kooti yawanvuya netuuka weekoma. Ne Museveni ajja kuwanvuya atuuke waakoma. Temugwamu ssuubi. Njagala basaba abaana bange musome, mulemere kusoma kuba okusoma tekulimba n'omulundi n'ogumu. Akatono ke tusobola okukola mukakozese, n'omukisa omulala nagwo bwe gunajja nagwo tugukozese. Twafuuka family nnene, temuli family ntono nga bwe muli awamu. Ffenna tuli baluganda, tuli family emu. Tuyinza okuba tetusobola ku providinga bingi nnyo, naye ekitono ekiriwo mukikozese, musigale mu ssomero, tusigale nga tutambula kuba tujja kutuuka mu Uganda empya. Naye twagala tutuukeyo ng'abaana baffe mmwe abaana ba struggle nga toli unemployable. Ng'oli mwana wa struggle naye ng'olina qualification eno oba eno oba eno, tujja kutuukayo. Naye twagala tutuukeyo nga musomye. So musome bannange. Njagala nnyo okwebaza mu ngeri ey'enjawulo mutabani wange, mutabani wa Damu yakola obulungi ennyo mumukubireko mu nkalo. Jangu webali kusoma mwana wange, webali ddala akola bulungi nnyo. Kwa max ze wafuna kunsoma abaana gye bagwa oli ku level y'omuntu eyafuna obunaku bwonna. Webali nnyo, webali ddala kusoma. Ova wano ojja kujja mu ofiisi ya Secretary General okumpeera $50,000. Ngenda kugoberera yonna gy'ogenda okusomera, ojja kubeera musajja wa kabi. Namwe bannange musome. Bazadde bammwe oba ali mukomera oba bamutemula, tewali kyosobola kukola kutuukiriza birooto bye okugjako okusoma. Ate ne bannaffe abatuyambako eyo, bw'awulira nti omwana oyo yasomebwa atyo baddamu amaanyi, era nabo baba baagala bakugoberere paka yonna gy'onookoma. So tukozesa opportunity eno tugende okutuuka gye twagala okutuuka nga tusaanidde. Mbagumya bannange nti mugume, ffenna tusigale nga buli omu agumya munne nga tutambula tugenda maaso. Tujja kutuuka gye twagala okutuuka. Tujja kulemerako nga tubanja bannaffe bakalanzi Machete abali mu makomera. Tujja genda maaso nga tubanja bannaffe abaawambibwa. Tulina okukkiriza nti bangi bakyali balamu, bamanyi obakwekeyo emyaka. Tujja genda maaso nga tubabanja. Nene be baatemula twagala babatuwe tubaziike mu kitiibwa. Ekyo si kinene nnyo okusaba. Sembayo nga neebaza bannaffe abatuyamba, kuba nange zino sente siize nkwata mu nsawo, kuba nange siziina. Naye gano amaloboozi ge tusitula bannaffe abali eyo, abayita Madam Shifra, abayita mu ofiisi yange, ofiisi ya Secretary General, ofiisi ya First Lady, ne mutuusaako obuyambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuweerera abaana abasukku 28. Naye mwe bannaffe mwe mutuyambi bano abaana okusigala nga bali mu ssomero, era mwe mugenda otuyamba
sigalanga bali mu ssomero. Mwebale nnyo, mwebali eddala, temujjanga okwo mwongere n'otukwanira emikwano emirala nagyo gituyambeko mu kaweefube. Mwebale nnyo, mwebali eddala bannange, Mukama abakuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi.